إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببتيبوا نبانيا ببتيبوا بوليومون نوى مولي أبكرز بالونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبازو بتيبوا الله تبارك وتعالى أتكومي إبانغا ليونا أكتوسا نواليرو nga tukyali min al-ahya tusobola wekitiibwa Allah azza wa jalla ateeke baraka mu kyengera kino ekinene ekyobulamu kyatulekedde Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Era tumusobola wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ekyengera kino tukikozese ebyo byayagala tutuuke okubeera nti tekikyaliwo nga Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga atusaasira ku ebyo byatusobosezza ne tukola mu byayagala nga tukyali mu kyengera ky'obulamu. Abuluganda ebitiibwa, لماذا التوحيد؟ لواكي التوحيد. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مدركم نقول واليرو إذا مبودي نقبل نبنيني بإذن الله جل وعلا تبطو يجرزاك بكتغانا ننسونجيو. لواكي التوحيد. لماذا التوحيد؟ توغا ما تيچين تلكو توالي تانغا أجوبة نينجي نيوكو نسونجيو. Lwaki tawhidi kulensonga bweti ne bweti, lwaki tawhidi kulensonga bweti ne bweti, lwaki tawhidi kulensonga bweti ne bweti. Kadi lwaki tawhidi tuli ku nsonga gitumazeeka akabanga biidhnillahi jalla wa ala ti kulokubanga kadi intashara kathirun min nawaqid at-tawhid. Mwana wattu ebyonona tawhidi biyingi wadde nnyo era bisaasanye nnyo olwaleero ma'a jahli kathirin min al-muslimin bihadhihi an-nawaqid. Kyokanga ate abasiraamu bangi ebintu bino ebyonona tawhidi ebyonona obusiraamu tebabimanyi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Abagamba nti nawaqidul iman oba nawaqidu tawhid a'zamu dhunubi ala al-itlaq. Ebintu byonona tawhidi, ebintu byonona obukkiriza bw'omuntu ge mazambi agasinga obunene ala al-itlaq. Ge mazambi agasinga obunene era tewaliwo mazambi gasinga bunene ngaago. Kasolya nti kino kijja omuntu mu busiraamu, kino kyonona tawhidi, kino kyonona obukkiriza, manya nti ge gamu ku mazambi amanene awatali komolyo nobe watali gamba nti ate wano wabula nti ge mazambi amanene ala al-itlaq. Faman irtakaba naqidan min tilka an-nawaqid, omuntu yenna eyebagala nakola ekintu kyonna ekitta obusiraamu mu ebyo ebintu bye batubulira olwaliro ba ulama ebitta obusiraamu, faqad kharaja min al-milla, abavudde mu busiraamu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Faqad وبا فلا يبقى إيمان مع وجود أحد هذه النواقض. ومسلم ينا تسيغاza busiramu tabira musiramu singabira yibagadde kintu kyonna ku bintu ebijjo muntu mbusiramu. فهي تحبط جميع الأعمال. ebintu byono ne biri mu jonno mbuti yali yakoze إضافة إلى أن الله تعالى لا يغفر لمن مات عليها. نوغتا كونتي mazima ddala Allah azza wa jalla tasonyiwa muntu abifiiriddeko. Kasi omuntu afiira ku bintu ebijjo muntu musiraamu oba akozeko ekintu kimu mu bintu ebijjo muntu musiraamu bitwala 10 n'afiirako ku kimu, otegedde kigambo ekyo si byonna nti omuntu alina obikuŋŋanya n'abikola olwava mu busiraamu. Kasi tayibagalako kimu bwe kiti mu bintu ebijjo muntu musiraamu abavudde mu busiraamu, era bw'afiira awo Allah tamusonyiwa tabaraka wa ta'ala kuba emirimu gye gyonna gye yali akoze ekintu ekyo kigisaanyawo ne kigitta.
bal sahibuhu mukhalladun fi nari jahannam wala hawla wala quwwata illa billah nanyini kola bintu ebijjo muntu busiramu bwabifira ko bana fira ku kimu kubyo tagenda kuva mu liro jahannam sabo kitiba Allah atusasire tabaraka taala ebyo nno byonna biriko bujulizi mu kitabo kya Allah azza wa jalla ne mu sunna zombaka sallallahu alayhi wa sallam abugalo bitibwa na waqidul islam ebintu ebijjo muntu mu busiramu tubadde ku kintu ekisooka mu bintu ebijjo muntu mu busiramu era nga tukimazeeko ebbanga biidhnillahi tabaraka wa taala nga kyekiriwa ashiriku fi ibadati llahi jalla wa ala ogattako Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza ashiriku fi ibadati llahi tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika la okubeeranga omuntu akola shiriki agattako Allah tabaraka wa ta'ala mu kusinza Allah azza wa jalla oyekka atagattibwako ensonga eyo twagivunuse era nga twagimaliriza biidhnillahi tabaraka wa ta'ala n'omusomo gwaffe ogwasembyeyo mu nsonga eno olwaleero insha Allahu azza wa jalla tugenda kubeera nga tuyingira mu kintu ekyokubiri ekijja omuntu mu busiraamu tegerekeza ekigambo ekyo anaqidu athani ekintu ekyokubiri mu bintu ebijja omuntu mu busiraamu ekintu ekyokubiri mu bintu ebyonoona tawhidi w'omuntu ekintu ekyokubiri mu bintu ebyonoona obusiraamu bw'omuntu ebintu bino nawaqidu tawhid nawaqidu al-islam nawaqidu al-iman nawaqidu al-aqida ebigambo ebyo ebintu bikasobingewo byonoona enzikiriza byonoona okwawula kwa Allah tabaraka wa ta'ala byonoona obusiraamu bwo byonoona obukkiriza bwo anaqidu thani ekintu ekyokubiri mu bintu ebyonoona obusiraamu oba ebyonoona tawhidi qala rahimahullah agamba الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ngatuletera ebyonoona bino busiraamu kuba yatugamba nti biri 10 bye bisinzo okukyaka nnyo mu bantu ku lw'ensonga nti abantu kwegamba biyitiridde nnyo oggwibwamu abantu bibasinga okugwamu bingi tebigambika ne ba ulama nga Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala batunulira okusinziira ku bitabo bye basoma biidhnillahi jalla wa ala ne balaba nti bino ebintu 10 abantu bibasinga okugwamu laylan wa naharan sirran wa alaniyatan era bye bingi wadde nnyo bye bisaasanye nnyo mu bulamu bw'abantu wala hawla wala quwwata illa billah babeeranga babinnyonnyola okusinziira ku Qur'ani ekitiibwa ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kati agamba shekhe nga nnyonnyola oba ng'atuleetera ekyonoona obusiraamu ekyokubiri agamba nti waman ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafaa'a wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an ekigambo ekyo agamba nti nayenna ateeka wakati we ne wakati wa Allah azza wa jalla wasaa'ita bakayungirizi nateeka wakati we ne wakati wa Allah tabaraka wa ta'ala bakayungirizi nga yad'uuhum nga bakowoola abasinza wa yas'aluhum ash-shafaa'a era nga bakuyungiriza abo basaba okumuwolereza mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga basaba okumuwolereza wa yatawakkalu alayhim era nga abeesigamira kasaabira nga bw'atyo bw'akola ngaddidde n'ateeka wakati we ne wakati wa Allah azza wa jalla wasaa'ita bakayungirizi nga bakowoola abasaba abasinza abeesigamira kafara ijma'an abeera mukafiiri abavudde mu busiraamu mu kwegatta kw'abamanyi bonna abamanyi otegera ekigambo ekyo akaafuwala ava mu busiraamu era qala rahimahullah asharihu atandika kati okusharaha ono atemaatema ebigambo ebyo atandisa obbyetematema atuleetera obujulizi bwabyo atuleetere entematema entuufu ebigambo ebyo tusobole okubeera nga tubitegeera kubanga singa babirekawo bwe batyo tujja kubitegeera makulu gabe bitegeeza ki alina okutematema tuwulire embeera ez'enjawulo ti embeera zino bwe zibeera bwe zityo omuntu ono ava mu busiraamu embeera zo bwe ziba ti omuntu tava mu busiraamu naye abeera mu bulabe bw'amaanyi kugamba ensonga bwe zityo biidhnillahi jalla wa ala kati agamba asharihu ono asharaha agamba nti qala rahimahullah agamba Allah musasir tabaraka wa ta'ala ti athani ay min nawaqid al-islam ekintu ekyokubiri mu bintu eyoonona obusiraamu agamba nti man yattakhidhu bainahu wa baina Allahi wasaa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafaa'a wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an sheikh agamba nti omuntu yenna adira n'ateekawo wakati we ne wakati wa Allah tabaraka wa ta'ala wasaa'ita
bakayungirizi yad'uuhum nga bakowola abasaba abasinza wa yas'aluhum ash-shafa'a iranga abasaba okumuwolereza wa yatawakkalu alayhim atera nabiranga abesigamira mu buli kintu kyonna omuntu oyo bwakola bwatyo kafara abeera kafuwadde abeera vudde mu busiraamu ijma'an mukwegatta kw'abamanyi katika matikawuluhu ekigambo kye kigamba nti man yattakhidhu bainahu wa baina Allahi wasa'ita ay wasa'ita min al-khalqi otegere ngatadde bakayungirizi mu bitonde Allah biyatonda tabaraka wa ta'ala yatawassatuna lahu 'inda Allahi jalla wa ala bizamihim babatidde nga bakayungirizi eri Allah tabaraka wa ta'ala mu ndowooza yaabwe ensonga eyo na mas'alago amas'ala ga alwasitati baina Allahi wa khalqihi aga kayungirizi wakati wa Allah n'ebitonde bye galimu okwanjuluza wa fiha tafsilun mulimu okwanjuluzamu ogaziwa kama qala Sheikh al-Islam nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba fi majmu'ihi mu majmu' al-fatawa bi'idhnillah tabarak wa ta'ala yagamba ti mas'alatu al-wasitati bayna Allah wa khalqihi mas'alatu al-wasitati bayna Allah wa khalqihi ensonga oba mas'ala g'okuteeka oba gabakayungirizi wakati wa Allah n'ebitonde bye mulimu okwanjuluza ensonga eyo n'okugitematema nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe yagamba faman qala la budda min wasitati bayna Allah wa bayna khalqihi fa innahu yus'al singa omuntu agamba nti lazima kyateeka okubeera nga wakati wa Allah n'ebitonde bye waliwo bakayungirizi fa innahu yus'al mazima abuziwa era tumubuuza nti ma maqsuduka bilwasita kikyotegeeza mu kubeera nti wakati wa Allah n'ebitonde bye waliwo bakayungirizi fa in kana almaqsud bwabanga tegeeza nti ekigenderwa kyategeeza annahu la budda lana min wasitati fi tablighi risala fima bainana wa baina Allah azza wa jal fa hadha sahihun baba tugamba nti bannange la budda ekyo kyateeka okubeera nga tulina bakayungirizi abatuusa obubaka wakati wa Allah n'ebitonde bye oba wakati waffe ne Allah tabaraka wa ta'ala wateekeddwa okubeera bakayungiriza abatuyunga ne Allah azza wa jalla nga be babaka abaleeta obubaka bwabanga nga kyategeeza fa hadha sahihun ekyo kiba kituufu era tekirina mbuzibu era nga kyekituufu ekiri mu ddiini yaffe nti Allah azza wa jalla ateeka wakati waffe naye ababaka abaleeta obubaka Allah bwayagala tubeereko muno mu dduniya wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan era hadhihi wasitatu la budda minha okuyunga oba bakayungiriza obwo bateekeddwa kubeerawo waman ankaraha kafar n'omuntu yenna agaana nti waliwo babaka baleeta obubaka bwa Allah tabaraka wa ta'ala eri bantu nakijana nakiwakanya omuntu oyo akaafara fala budda min wasitati fi tablighi shar'ihi wa hum ar-rusul min al-malaikati wal bashar kiteekeddwa okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala atuyunga gyali n'okutuma ababaka batutuuseeko amateeka ge nga babaka abo min almalaikati mu bamalayika walbashari ne mu bantu amakulu nti Allah azza wa jalla atuma bamalayika nga tujja kulaba bamalayika insha Allah tabaraka wa ta'ala mu al-usul al-thalatha tugenda kutandika okulaba empaji ey'okubiri mu mpaji z'obukkiriza almalaika insha Allah jalla wa ala era nga twagirako mabegeeri insha Allah tabaraka wa ta'ala kakati abakaba Allah tabaraka wa ta'ala abali wakati oba Allah azza wa jalla babaka balina wakati wa fena ye amakulu nti batumo baka ne babutuletera Allah tabaraka wa ta'ala mulimu ababaka min almalaikati mu banaika wal bashar ne mu bantu tinolu nti Jibril alayhi salatu wassalam huwa almuwakkal bil wahyi Allah azza wa jalla Jibril alayhi salatu wassalam Allah go yakwasa omulimu gwokuleta babaka oba gwokuleta obubaka eri bannabbi be bannabbi abo ne batuusa obubaka obwo eri abantu ba Allah tabaraka wa ta'ala beyatonda kati faman ankara hadhihi alwasitati kafara omuntu yenna wakanya bakayungiriza abo bakulu nawakanya Jibril alayhi salatu wassalam bwana wakanya ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala mu bantu ngaba shi'a abarrafidha bakafiri bwabakanya oba batemerera Jibril alayhi salatu wassalam bamutemerera nti yakumpanya obubaka era tebamwagalira ddala wala hawla wala quwwata illa billah bagambo yakumpanya obubaka nabwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atenga mbo Allah yamutuma ku wa Ali nembo nabwa Muhammadin ne Allah nasiika tabaraka wa ta'ala
ne bamucyankalanya awo ne nasirika Jibril namcyankalanya obaka Allah mugambye ati gende wa ali omutwali obaka yena abuleta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namcyankalanya ne Allah nasirika tabaraka taala kati awo bava obuzibu okafiri bwabwo ne Allah azza jalla bamutwalira mukwiranga ti la hawla la quwwata illa billah bitu byogereka naye abashi abarrafida bantu babinyo era bakafiri nnyo tusaba Allah tuonye enzikirize enfuba nange wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair kati faman ankara hadhihi alwasitati kafara omuntu yenna wakanya okuyunga okwo baba kayungirizabo abali wakati wa fene Allah tabaraka wa taala mukutuleetera obubaka kafara abeera mazokka fwala faman ankara almalaikata والرسل الذين يأتون بشرع الله تعالى ومنت ينا awakanya nagana malaika nabo bakaba Allah tabaraka wa taala ababatuleta الدنيا الله سبحانه وتعالى nagama anti la hajata ilayhim nahnu la hajata ilayhim tufanya kubweta twali bwetavu bwa malaika kujja kuleta obubaka eri bantu ate abantu abo mbono bannabi batutuseko obubaka twali bwetavu obo nahnu fe natasulu billahi bidunihim fatutukira ddala mubasharatan eri Allah tabaraka wa taala nga bakayungiriza abo tebaliwo twali byatuletera waka fe nyini fatujjako Allah tabaraka wa taala nga abasufi bakola abasufi batu bakola ki كما تقوله الصوفية إنهم يأخذون عن الله مباشرة بلا واسطة أبا الصوفي بقى مانتيا ببا جرد لكو الله عز وجل مباشرة ينيني توليو بيا مماليكا كجاكو لتوباكي ريبا النبي أتم بالنبي بطنجو نلama تيكاغو بومبو أبا الصوفي ببا جرد لكو الله تبارك وتعالى الدايركت كتو بكافيري ولا حول ولا قوة إلا بالله أتي بالإجماع أبانجبنا بيجا تكون سونجيو تيو موتو ينا وكانيا omuntu yenna wakanya nagana okubeera nti wakati wa fene Allah azza jalla waliwo waka abatutusako obubaka bwa Allah tabaraka wa taala nakigana abera mukafiri ngaba sufi bano bakola nga bawoza bizamihim bu annahum ya'khudhuna 'anillahi mubasharatan mbubbo bajira dalko Allah azza jalla direct bila wasita ngati waliwo ko yongirizi aleta bubaka kuvairi Allah tabaraka wa taala eribo fa hadha kufrun obukafiri bwennyini bil ijma' namkwegata kwaba manyi ekigambo ekyo kati wa hunaka kuteka oba kubeerawo kwabakayungirizi wakati wa Allah azza jalla n'ebitonde bye n'abaddu be bayagala kuteka kamateeka nti Allah atuma ababakabe ne bajja eri abantu ne batusako obubaka bwa Allah tabaraka wa taala nga Allah ina ababaka oba abakola ku nsonga eyo ba mirundi ebiri bamalayika n'abantu Allah atuma malaika tabaraka wa taala nga Jibril alayhi salatu wassalam yekola ku bubaka kuletera bannabbi obubaka Jibril naleta obubaka okuvairi Allah nabuwa nabbi Allah gwaba mulagidde obbuwa nabbi oyo natusobako obo eri abantu tegede kigambo ekyo kibaita kayongirizi wa hunaka wasitatun man athbataha faqad kafara gatuvudde ku muteeko ogwo waliwo singomu waliwo bakayongirizi nga singa omuntu abakakasaawo nti weebali abavudde mu busiramu وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى اينغا gomoteko Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab gweri ayogirako wano mu kigambo kye kigamba nti waman ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an nomputi nateeka wakati we ne wakati wa Allah azza jalla bakayungirizi mwana watunga abasaba era bakowola abasinza nga basobola n'okuwolereza watawakkola alayhim era nga abeesigamira abavudde mu busiraamu abeera mukafiri yennyini awedde emirimu hatta ne guno omuteeko ogusooka gwe tulabye olw'okubeera nti Allah azza wa jalla atuma ababaka bakayungirizibwa wakati waffe ne gyali natuma malayika zijje zitegeeze abantu bannabbi obubaka babeere nga batuusako era abantu bwe basinza bakayungirizaabo ne basinza bamalayika ne basinza bannabbi era babeera bakafiri kubanga malayika ne bannabbi tebasinzibwa tebalina kakwate konna mu kusinzibwa baleeta bulesi bubaka ne batuyigiriza ne batubula nti Allah ayagala musinze bwe muti Allah alagidde kino Allah aganye kino wa khalas gye mirimu gyabwe so si kubasinza ngabbo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kati waliwo bakayungirizi waliwo embeera ebeerawo wakati wabaddu ni Allah tabaraka wa taala nga batuddewo bakayungirizaabo nga abantu baginywezaawo nga bagiteekawo ne bagikakasa babeera bakafiri bavudde mu busiraamu era ng'ogwo muteeko Sheikh gwayogerako rahimahullahu tabaraka wa taala wahiya an yutakhadha
wasitatun bainahu wa baina Allah tabaraka wa taala gakwe kuddira abantu okuteeka bakayungirizi wakati we ne wakati wa Allah subhanahu wa taala nga bakayungiriza abo yad'uhum baba saba era bakowola era basinza wayutlabu minhum ash-shafa'a era nga basabibwa mbo babawolereze wayatawakkalu alaihim atera nga mwana wattu bakola ki nga besigamirwa bakayungiriza we batadde wakati wa Allah wakati wa bene Allah tabaraka wa taala babasaba babasinza mu kifo ky'okusinza Allah subhanahu wa taala basinzaamu bibataddewo mbubu ebibatuusa eri Allah tabaraka wa taala kyokka nga tebibasinza fahazihi alwasita man athbataha kafara ijma'an mwana wattu bakayungiriza abo omuntu yenna banywezaawo ababeera mu kafiri mukwegatta kwa bamanyi kwonna li'annahu la wasitata bainana wa baina Allahi fi ibadatihi kulwensonga ati tiwaliwo kayungirizi yenna wakati waffe ne wakati wa Allah tabaraka wa taala mu kumusinza oshigere kigambo ekyo twaligamba nti nze kati kantekewo wasita gwe mba nsinza antuusiza okusinza kwange eri Allah tabaraka wa taala oshigere kigambo ekyo tya kantekewo wano wasita kayungirizi wange anyonge eri Allah gwe mba nsinza gwe mba nsalira yagenda okuntusiza eswala zange gwe mba nsaba oluzaalo yagenda okuntusiza edduwa yange gwe mba nsaba obugagga yagenda okuntusiza edduwa yange wa Allah tabaraka wa taala ebyo tetubirinaawo otegedde kigambo ekyo li'annahu kulokubanga la wasitata bainana wa baina Allahi fi ibadatihi tiwaliwo kayungirizi wakati waffe ne Allah azza jalla mu kusinza Allah tabaraka wa taala tugwe tulina okusinza natutusiza okusinza kwaffe eri Allah jalla wa ala bal yajibu alaina an na'budu Allah azza wa jalla wa nad'uuhu mubasharatan wa biduni wasita kitukakatako fenna abantu fenna Allah byatonda okusinza Allah tabaraka wa taala n'okumusaba n'okumukowola mubasharatan direct wa biduni wasita nga tutaddewo akayungirizi wa an natluba minhu ash-shafa'a biduni wasita era Allah azza jalla yake nyini gwe tulina okusaba okuwolereza biduni wasita nga tutaddewo kayungirizi wa an natawakkala alayhi biduni wasita era Allah gwe tulina okwesigamira direct nga tutaddewo wasita tutaddewo kayungirizi bainana wa baina Allah tabaraka wa taala wakati waffe wakati wa Allah tabaraka wa taala Allah yagamba jalla wa ala nganyonyola ensonga eyo agamba nti wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum yagamba wakitiibwa Allah azza jalla tinagamba omulezi wa mwe Allah azza wa jalla ud'uni munsabe astajibu lakum ngenda kubaanukula Allah azza wa jalla tiyagamba nti ud'uni biwasitati fulan munsabe nga muyita mu kayungirizi gundi munsabe nga muyita mu gundi munsabe nga muyita muono yagenda okutuusa okusaba kwa mwejendi yagamba nti ud'uni astajib lakum munsabe direct ngenda kubaanukula سورة غافر آية ينكاغ بإذن الله جل وعلا الله يقول ادعوني بواسطة فلان منسبين ميتا مغوندي يغندو كتوسو كسبا kwa mwejendi gomba musaba أو اتخذوا واسطة ومانتي متيكيو بكيونجلزي فهذه الواسطة من أثبتها فقد كفر وهي أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يصرف لهم شيئا من العبادة من أجل أن يقربوه إلى الله تبارك وتعالى نقول لك كتيكا وقتيوه لوقتي الله عز وجل bakayungiriza abasinza ajira ibada ezimu naziba saba min ajli an yuqarribuhu ila Allah nga mbu bakayungiriza bamusembeze ewali Allah tabaraka wa taala bakayungiriza baba musembeza ewa Allah tabaraka wa taala nga Allah azza jalla yagamba tabaraka wa taala yagamba nti ويعبدون من دون الله سورة يونس آية 18 الله يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله يقول تبارك وتعالى الله يقول ويعبدون من دون الله بكولا نبسينزا ebitali Allah mu kifo kya Allah tabaraka wa taala ma la yadurruhum ebyo basinza bitali Allah azza wa jalla mu kifo kya Allah tabaraka wa taala ma la yadurruhum tebusobola batusako kabiko nasinga tibabisinza tebusobola tebusobola gamba nti bwe tabisinze bijja babonereza bijja bamarizqi bijja batusako bulabe la wayabuduna min dunillah ma la yadurruhum wala yanfa'uhum tebusobola batusako bulabe nasinga tibabisinziza atera wala yanfa'uhum tebusobola nakubagasa mu kantu konna Allah wagamba tabaraka taala bana Qur'an Allah wagamba azza jalla tukakase dala nti ebintu biri tebina tebisobola kukosa muntu yenna singa agano bisinza
tusobola kumutuusa ku bulabe bwonna wala yanfa'uhum ate tetusobola kumwera nga bimugasa mu kantu konna. Kati abantu bagamba wayakuluna nga bagamba nti haula ishfa'una inda Allah, bagamba nti abo bataasa baffe abo bawolereza baffe eri Allah tabaraka wa taala, naye nga yaabudunahum babasinza babavunnamira babasalira babeyamira bakola ki baddira subhanallah badda ibada zibayina okukolera Allah azza wa jalla bazikolera abo bataddewo mbunu bakayungirizi bagenda okubeera nga babawolereza mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, kyokka nga ate bakola ki bebasinza. Kati Allah fasamma hadha ibada, Allah tabaraka wa taala ebyo bakola n'abiyita kusinza. Era Allah gamba nti kul bagabe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wal ardh wala fil ardh, abafe mutegeza Allah mumuwulira ebyo byatamanye mu nsi wadde mu ggulu. Mugezako okutegeeza Allah tabaraka wa taala الموسوعة بواكلون هؤلاء يشفعون عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أبفي مجزاك كتجزا الله تبارك وتعالى ممولدا بياتمني مغروريه نمونسيه بمجزاك بيرغا ممتجزا الله تبارك وتعالى موي سبحانه وتعالى عما يشركون. أيو كان الله عز وجل إلى عليوا غرونيو إلى يو كان نيو عما يشركون كوي بمغتكو الله تبارك وتعالى سمى هذا شركا. الله عز وجل بنبيتكم مغتكو ونزه نفسه عنه نابلانغا يتكوزا يكنيني الله تبارك وتعالى أكفاميبيو ببابيرانغا بمغتكو ويتتيوا الله سبحانه وتعالى. إنام kakati ebyo وهذا هو حال عباد الأموات والأضرحة الآن. otegedde ezo no zembera z'abantu abasinza bafu era abasinze entaana olwaliro mu mulimo gutwangalyamu. yattakhidhuna al-awliya beeterawo abantu libasinza wasalihina n'abalongoofu wasaitu indahum. otegedde yattakhidhuna al-awliya wasalihina wasaitu inda Allah tabaraka wa taala, badira abantu abalongoofu nebitonde ebirala ne babiteekawo nga bakayungirizi bwabwe eri Allah tabaraka wa taala. kyokka ekyewunyisa yadhbahuna lahum, babasalira nga tokusala ibada nene, ibada ya Allah azza wa jalla toyiwa musaayi gwa kisolo kya Allah tabaraka wa taala wadde ekinyonyi kya Allah azza wa jalla toyiwa musaayi gwakyo illa billah illa lillah, okujjako ng'ogwiwa kulwa Allah tabaraka wa taala ibadatan lahu, ng'osinza Allah subhanahu wa taala. naye abantu abo yadhbahuna lahum ne basalira bano bataddewo nga bakayungirizi inda khuburihim okumpi ne kabuli zaabwe, wayunziruna lahum era babeyamira. otegere kijembe babeyamira ne kugamba babeyamira katugere bwetyo. wayastagithuna bihim atira era kuba bebasaba okutaasibwa n'okuyambibwa. yad'unahum atira babasinza ne bakowola min dunillah mu kifo kya Allah tabaraka wa taala, mu kifo kya Allah azza wa jalla. fa idha qila lahum, singa bagambibwa tibannange hadha shirkun, oyo shiriki gwe mukola, qalu bagamba haula'i wasaitu bainana wa baina Allah, aw bakayungirizi just baffe bakayungirizi waffe ni Allah tabaraka wa taala, bakayungirizi wakati waffe ni Allah subhanahu wa taala. tetubasinza nahnu la na'taqidu annahum yakhluqun ma Allah, tetukakasa nti batonda nga Allah bwatonda oba batondere Allah tabaraka wa taala. wayarizukuna ma Allah era tetukakasa nti ddala bagabirira oba bagabirira ne Allah tabaraka wa taala. wayudabbiruna ma Allah era tetutegeeza nti ndio tetukakasa nti balabirira ensi ne Allah babeera bonna era abo balabirira ensi tetukitegeeza. wa innama ittakhadhnahum wasaitu bainana wa bainahum, oba tubafudde nga bebakayungirizi abatutusiza embeera zaffe wakati waffe ne Allah tabaraka wa taala. wayuballighuna Allah hawaijana era bebategeeza Allah azza wa jalla ebyetaago byaffe. kyokka nga fayadhbahuna lahum ويعظمونهم وينذرون لهم بحجة أنهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. ببسالنا نبفنمira nebabagulumiza nebabwebitiba bibandi wadde Allah تبارك وتعالى nemukokodachi gabagamba nti bano bakayungiriza waffe wakati waffe ni Allah تبارك وتعالى. فهذا هو شرك الأولين وبشرك بنين وباسوكا النبي صلى الله عليه وسلم بيباليو كما قال تعالى الله بيبوغركو نغامتي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء أونا أبيتيرو مشفوشا الله تبارك وتعالى نبيتلو بينو كسينزا نبيتلو بينتو بينو كسينزا مشفوشا الله تبارك وتعالى بقامت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا بنانge bino byetutaddewo nga bakayungirize tetubasinza abantu abo b'ebintu ebyo illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kyetubagaza bakayungiriza abo batusembeze eri Allah azza wa jalla orusembeza nokuti tubasinza obala kyetwagala kutusembeza abantu abo eri Allah tabaraka wa taala Allah gamati inna Allah mazima Allah azza wa jalla yahkumu bainahum alamura wakati waabwe fima hum fihi yakhtalifun mwebyo bibyayawo kanangamu mukasereka kwimira masuga Allah tabaraka taala agenda kulamura wakati waabwe mibyo balinga bawukanamu mukusinza bitali Allah tabaraka taala n'okudira bakayungirizi ne babasinza ne bakola ibada ezenjawulo nga bataddewo mbunu bakayungirizi baabwe bagenda batasa eri Allah tabaraka taala era mbu bagalamu kubasembeza eri Allah rusembeza Allah gamati inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar mazima Allah azza wa jalla tabaraka wa taala talungamya man huwa kadhibun oyomulimba kafaru no mukafiri Allah tabulunga tabaraka wa taala kati ensonga eyo fasamma fi'ilahum Allah azza wa jalla nabirange ebikolwa byabe bakola kadhiban wa kufran Allah nabiranga yabita kulimba na bukafiri ekigambo ekyo Allah azza wa jalla ebintu bibakolanga obekikolwa kyo bakolanga Allah yachiita tabaraka wa taala kulimba na bukafiri wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ebigambo ebyo mukkirize tukomaawo insha Allah subhanahu wa ta'ala otujja okubeeranga tutandikira darusu yaffe egenda okubeeranga eddako bwe tunaabiranga tukyali balamu tutandise ekyono n'obusiraamu ekyokubiri darusu yaffe esooka mukyo biidhnillahi jalla wa ala tugambye nti ekyono n'obusiraamu ekyokubiri man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafaa'a wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an omuntu yenna ateeka wakati we ne wakati wa Allah azza jalla bakayungirizi ng'abasaba basinza ng'abasaba okubeera nga bamuwolereza okuwolereza akusaba bo wa yatawakkalu alayhim ng'abeesigamira kafara omuntu yabeera mukafiri ijma'an mukwegatta kw'abamanyi bonna وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم